Okusinziira kwakulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi oguwedde yalangirira Pulezidenti Museveni ku buwanguzi bw'ekifo ky'omukulembeze w'eggwanga n'ebitundu 7.65 ku 100 nga yaddirirwa gwe baali naye ku mbiranye munnakibiina ki Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebitundu 24.72 ku 100. The Commission is now leaving the Newankubadde okulangirira kuno kwaleka bangi nga beewunnaanya ky'ekibiina ki Nuupu kibadde tekivangayo mu butongole kwogera ku kulangirira kuno. Kati olwaleero bamaze ne bavaamu omwasi ne bategeeza nga bwe bawakanye ebyo ebyalangirirwa okuva eri akakiiko k'ebyokulonda. Bano ba Electoral Commission kye baali bakola baali babeerawo ne babeera mu kunywa kacaayi ne bavaayo oluvannyuma lw'essaawa 2 ne bagamba kakati kusinziira ku ffe Museveni alina bululu milioni 3, President waffe Kyagulanyi alinayo 5,000. Nobabuuza obululu bwe mwogerako buvuddewa mu bujeewa. Ateekerateekera ekibiina kino Lewis Rubongoya ategeezezza ng'akulira akakiiko k'ebyokulonda bwe yasomanga ebyava mu kulonda nga tagoberedde etteeka li Presidential Election Act erirambika abeesimbyewo okuweebwa empapula eziriko ebisomebwa oba ZDR forms okwali ebyo ebyasomwanga. Etteeka Presidential Elections Act eragira akakiiko k'ebyokulonda nti bwe kaba kagenda kulangirira results zonna ebibiina by'obufuzi ne bakandidate abeesimbyewo ba munnamunigina balina okuba nga balina copies za DR forms ne tally sheets ezivudde ku district. Akalulu ako baali badde bakalangirira nga bagamba district bweti bwe performance. Lubongo yategeezezza nti nga basinziira ku ezo ezaabwe ze balina bakakafu nti akalulu baakawuuta buva era obuwanguzi bwali bwabwe. Tetwagala fulumye ezaffe ate bagende bakyuse. Twagala bafulumye eziri official ng'etteeka bwe liragira awo tuveeyo tulage eggwanga emibiro gyonna gye baakola. Ku nsonga z'ababaka ba paalamenti n'ebifo ebirala abakulembeze mu kibiina kino n'abo abeerabirako n'agaabwe bayogedde ku vulugu eyeetobekera mu kulonda okwo nga bannakibiina bangi nti obuwanguzi bwabwe bwabanyagibwako emisana ttuku. Benda okendeza okusala ku magini yakirwa ng'eddeemi okusalibwako ole baamuwa obululu obuswika ku balonzi bakoba nti oli yafuna obululu 554 ate nga abalonzi bali 543, meaning that bafunanga n'obululu obusinga abalonzi pale centers ebizibu byaliyo byali bingi. Twalaba bannata bajasiza obululu 8 nenga babawanguza wajja ku kyange nakyo kyali kiyitiridde. Era nange njagala kusinziira wano basibo ne banyabo nga bwe mmanyi nali candidate mu Kampala Central era ne bakola emivuyo egy'enjawulo ne babba obuwanguzi bw'abaana Kampala. Era mu mbeera eyo nange njagala bategeeza nti ensonga zaffe tugenda zitwala mu mbuga z'amateeka. Wano ekibiina nga tekyekutuddeemu we basinzidde okuwa ekyanya buli munnakibiina eyatwalibwako obuwanguzi bwe okuddukira mu mbuga z'amateeka ziramule. So twenda kwebaza pate ne Secretary General waife atuwaire guidance nti tusomooze ebintu ebifaana biti ate bwe batwala ku bakansala bwe bagetanga polling station ng'ebulayo ebiri nga tudiwangula nga tibadditaako nga tibataali nga those results nga balangirira atawangwire. Abantu tulina obujulizi obuli overwhelming. Tugende mu kooti bannayuganda bategeere nti akalulu kaabwe ddala kabbibwa. Tetuzitwala zino ensonga kubanga tulina obwesige bungi nnyo musige eddamuzi byonna bigenda maaso mu bimanyi, naye ate tetwagala bujulizi bwonna abantu baffe bakungaanyiza. Ye Benjamin Katano omuwanika w'ekibiina kino ategeezezza nga bwe batagenda kuweera okubanja obuwanguzi bwabwe. Pireesi embayo ey'okukabanja ate eyo yanjawulo kubanga yo terina timelines. Kubanga okulonda for example kwalina timeline nti kulina okubeerako nga 15, naye pireeni ey'akabanji terina timelines. Joel Ssennyonyi akulira oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti avumiridde engeri emisango gy'okulonda egirimu bannakibiina kye bwe gizze gikwatibwamu naddala ogw'e Masaka ogwakaggwa ne yeebuuza lwaki ekitongole ekiramuzi tekyerwanako ng'abantu ab'olubatu battattana ekitiibwa kyabwe. Byose omulamuzi alina okuba nga yeetengeredde okuwa ensala ye, naye waliwo byolaba nti nedda kino nedda kibaswaza mwetemuswala mwakafuna ne Chief Justice omupya. Ni mtu nako nawe ensala ye
naye ate n'akontana n'ensala ye nemusigala nga musirise. Wano era Ssennyonyi ayambalidde bannaddiini n'abakulembeze b'ennono okwefuula kyesirikidde ng'ebikolwa bino bigenda mu maaso okukosa okulinnyirira eddembe ly'obuntu okufuuse baana baliwo. Kitera okulaba bannaddiini nga bavaayo bagamba bannayuganda bannaye mubeere ba mirembe, choose peace n'ebirala. Ekyo tekimala ng'osaba bannayuganda babeere ba mirembe ate ng'olwedde ba mirembe naye nga toyogera ku bikyamu gavumenti yo byekola. Nedda oba olimba. Wabula wadde nga Nuupu evuddeyo n'eragira bannakibiina abaawangulwa ku bifo eby'enjawulo okuddukira mu mbuga z'amateeka, ye yakwatira ekibiina kino bbendera ku kifo ky'obwa Pulezidenti Robert Kyagulanyi ng'ayita ku mikutu gye gimugatta bantu. Mu kuvaayo okuwakanya ebyava mu kulonda, yategeeza nga bw'atajja kukozesa kkooti okubanja obuwanguzi bwe olw'obwesige bw'atazirinaamu. Uganda tetuzeesiga n'omulundi n'ogumu kubanga teziweebwa kitiibwa tezeetengeredde era mujja kujjukira nti mu petition oba okwemulugunya okulonda okubaddewo abantu bangi kkooti ziwadde ebiragiro bingi okukyusa mu nkola ey'okulonda naye gavumenti ya Uganda nerisangajja amagye gawamba okulonda ne watabawo kikolebwa so ffe essuubi tulina mu bannayuganda so si mu kkooti. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.